Okwawukanawo ku myaka egiyise abakyala b'ennaku zino bajjumbidde nnyo eky'okugula enviiri. Kino obaolyawo kiva ku bakyala ba Afrika obutayagala nviiri zaabwe oba okwagala okutuukagana ne kye bayita omulembe. Kino yavuddeko kyaleeta omukulembeze w'eggwanga mu bubaka bwe obuyozayoza Nnalulungi wa Africa Queen Abenacho okugamba nti wadde muwala mubalagavu kaalaala naye yali mwennyamivu kubanga alina enviiri z'Abayindi. Okweyanira kw'enviiri ze bakazaako erya Kiwani kweyongedde naddala mu Kampala. Hajat Aida Samakula akolera ku Acadia Gazaland asuubula enviiri okuva e China ne Hong Kong. Ono enviiri z'atunda ziva ku mitwalo 5 okutuuka ku bukadde 6. Abakyala basinga ekikwatagana ne beauty aserendaringa buli kyonna kyaba asobodde n'akola ki n'akifuna. So bw'ajja n'ajja n'emitwalo 10 era ajja kutuuka alabe ekintu ky'emitwalo 3 agambe you know what kangene nyongereko sente efune kye mbadde ndaba. Kati abawala baagala enviiri bweziti empanvu weewaawo n'abakyala abakulu kati nabo batandise ozaagala. Enviiri eza wiigi okuva e Brazil, Malaysia ne Peru zikutte akati ng'enjoga y'ennaku zino bw'egamba era nga wiigi yeeyongera okubeera empanvu n'ebbeeyi okwerega. Kati ng'eno leesi omuwala aba ayagala afaananire ddala ng'abazungu abayindi. Bwe tugireeta ng'eriko leesi ajja gyambala tusale neeti eyite ekyenke we kiyita. Kati eno nayo it's a wig gyekoma obuwanvu n'okubeera nti eri tekutuka osobola ginaaza osobola gikyusa kala gy'oyagala gyekoma ebbeeyi. Eno ya $1,800,000. Omuntu ayambadde wiigi takoma kulabika bulungi kyokka wabula kigambibwa nti era abeera ku ddaala lya waggulu. Kati wayambala wateekako ekintu nga kino $2,000,000 kati n'omuntu amutunuulira amanya kiraasi ye ne levo ye. Ne woba mu nsawo toyimiridde bulungi. Mu katale k'enviiri eza Human ekika kya Remi kye kisinga ebbeeyi. Ewa Hajat Samakula zino enviiri bazitunda mu kiro era nga kiro emu egula $25,000. Akaviiri akanyumira ku mutwe omukyala yeetaaga kiro 3. Saloni ez'ebbeeyi Remi zimusibira $15,000. Abawala abato ababa campuses baagala nnyo eziri empanvu ezikoma mugongo ezituuka kabina. Enviiri endala eza Human eza layisi zibayita Virgin zitundibwa mu paketi okuva ku $5,000 okutuuka ku $45,000. Tubuuziza ku bakyala lwaki bajjumbira nnyo enviiri zino ezibeebunaayira. Zinyambako okukekkereza. Bw'oba na ziri ezizo eza nakyo ndowooza buli luvannyuma nga lwa wiiki oba olina okuba ng'ogenda mu saaluuni. Enviiri eziri nakyo zitawaanyaamu okumentaininga ku makya ng'ogenda kukola oba olina ozitereeza ekiro nga tonnaba kwebaka olina ozisibamu ebituttwa. Enviiri za synthetic zijjumbirwa nnyo abakyala b'enfuna entono kubanga mu zino akasinga ebbeeyi ka $3.5. Gilda Nakuula omusuubuzi w'enviiri ewandegeya agamba nti okwawukana ku Human omukyala akozesa paketi emu yokka eya synthetic n'anyuma. Bw'abanga Desemba osobola okukwata obukadde nga 3 n'ogenda n'osuubula. Oyinza okuleeta leero olweggulo nodda enkeera ku makya noddayo n'osuubulayo era ebyobubiri. Okusinziira ku mbaliro okuva mu kitongole kya Uganda Revenue Authority ekisolooza emisolo wakati w'omwezi gwa January ne November mwaka guno Uganda yayingiza enviiri za Human za $7,666 eza wiigi obukadde 7,600 ebirevu ebisige obukookolo obwa synthetic bwa buwumbi 8 so nga wiigi ebirevu n'obukookolo obumanyiddwa ennyongo wa Human bwakawumbi akasuka mu kamu. Kino kitegeeza nti bizinensi y'enviiri ekula buli lunaku kubanga abakyala bajjumbidde nnyo engombo ya bulungi kwefaako.